nkwanirizaako muganda wange ate gwe aneegaseeko olwaleero ku Luganda Radio Podcast nga nasalawo okutandika podcast eno okuyambabo okukuuma okusoosowaza n'okwagaza oba okuganzisa abantu olulimi Oluganda nga ku radio podcast kuneeno tubeerako n'ebintu bingi bye tuyitamu. Ojja kusangaho obutabo obw'Oluganda obwakwata ennyo abantu omubabiro. Ojja kusangako programu ez'enjawulo ezo eziyimirirawo okuyigiriza okusomesa n'okukuuma olulimi Oluganda nga mu kitundu kyaffe kino ekyolwaleero tutunuulidde oba tukutte ku katabo ke bayise Zinunula Omunaku. Akatabo ako kaatuwandiikibwa omwami era omugenzi Edward Namutete K. Kawere nga atulaga ebyaliwo oba embeera eyabeerangawo mu Buganda obwo omwana omuto ng'azaaliddwa anyumya Zinunula Omunaku, embeera gye yazaalibwamu, embeera gye yakuliramu. Kwegamba akatabo kano katuyambako okuba ekitangaalo oba okuba ttooki emabega mu bulamu obwabeerangawo obwa Buganda bwe yafaanana emyaka ate giri egy'emabega ddala, nga mpozi ky'onaayita obugunjufu oba civilization nga bannaffe bwe bakiyita abaakakati, nga tekinnajja mu bifo ebisinga mu Uganda oba mu bifo ebisinga mu Africa. So nyumirwa emboozi eno, mpereza obubaka wolaba bwe twetaaga okuserezaamu oba okugonjolamu, naye nga tugenda kubeera nga tukuwa kitundu ku kitundu, suula ku buli kusuula ey'akatabo kano eno Zinunula Omunaku. Ng'olwaleero tugenda kutandika n'ekitundu ekisookera ddala ekyakatabo kano eno, essuula egamba nti obuto bwange. So wekuumirewo tereera tutandike Luganda Radio Podcast. Omuteesiteesi nga bulijjo Martin Muganzi. Weebale nnyo. Zinunula Omunaku, essuula esooka. Obuto bwange. Nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate, naye mbu mba ntandika okujja nti akagere mange naafa. Awo nendekebwawo mulekwa era enfuuzi mu mikono gy'abajjajja bange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako na mmunye ye kubanga yeebika olubugo mu maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 male nzaalibwe. Yamala kutaagulwa nsolo ku kizigo n'emutta. Enjole ye n'egalamizibwa mu kiwummulo kyayo endolombe. Mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa nkuliza eyo ey'omu kitundu ekyo. Bwe neesusunkulamu katono ne ŋŋenda ne jjajjange omukazi ku lubimbi. Oluusi nasibanga empumumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjange omusajja nga nziyita nte, era buli mulundi nga neebaza. Bwe nagenda gy'ali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisaala oba ebitengetengere. Naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyodde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga okundaba, newankubadde ng'emirundi egimu yankayuukiranga nga nsobezza. Naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasaalimbiranga ku mitanda gy'embugo egiwedde okusaaka,
n'okutega n'okuttula nga gyanikiddwa era ng'oluusi n'owembuya anjogererako. Jjajja wange oyo yali musajja eyajjula embazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo. Kyokka mu biseera byateesuulirangamu jjulume ng'abeeranga era ng'asaagasaaga nnyo nga tugasseeko okujerengula kw'engero. Olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe lulwo lwe nasooka okufunirako ensimbi. Erinnyo lyannuma nnyo ne limaze ennaku enzingu 3 ne linjigija ate nga bwe lintujja era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikuulayo mu kibuno nandagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi nditeeko omwo. Nga wayiseewo olunaku lulamba ne ŋŋenda ningizaamu mu mukwesese nagenda okulaba nga we nassa erinnyo waliwo nsimbi. Awo nga njijjayo nga njitunga ku lwayi buli muntu eyakyalanga awaka nga njijjayo nga njimulaga era nga mmutegeeza ng'emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinnamuti, ebikongo, emiboga, ensujju era n'enva endiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, ejjerengesa, embooge, enderema n'ezziizi. Bwe nagenda neeyongera embafu ne ŋŋendanga n'abalenzi abo ku mulirwano okulunda embuzi nga nno ndi butiti era nga nkunnumba bute. Eyo ku ttale gye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro, okukuba gogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga awaka twabonganga enje, twayesanga mu mweso ogw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugera engero era nga tulombojja ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, omulala n'agamba nti kabaka. Eyasooka n'ayogera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka nga bazannya kantuntunu oba nga basiita era bo battanga n'enkulimbye oba vaawo ndye. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera eby'omuggandaalo. Mukulike eyo nnyo mu kitundu ekyo mu ssuula eyo esoose eya Zinunula Omunaku. Kati nga bulijjo nfissaayo eddakiika 1 oba 2 okubaako ebintu nga 1 oba 2 bye mba njagala musigale nga mwebuuzaamu, nga muwayaamu, nga mulowoozaako, kuba nange ebiba binkutte mu babiro buli bwe nsoma akatabo, ddala obutabo bwaffe buno eno obw'emabegako oba obw'edda nga mmese ekyali nga kintu kikulu nnyo. Omwana erinnya yaliko yakudde erinnyo ng'alitwala ng'alikweka emmese weeyita emmese eyo munnange ng'ewa omwana ensimbi. Emizannyo girabye abaana gye baazannyanga, simanyi oba emizannyo egyo gwe wagirabako oba
ogimanyiiko naye ng'emizannyo nga omweso nze nazannya nnyo omweso era muzannyo gunyuma nnyo so gulowoozeeko ayogedde ku emmere ey'enjawulo emirimu bajjajja gye baakolanga jjajja omusajja eyakomaganga embugo jjajja omukyala eyagendanga mu nnimiro ayogedde ku bika by'emmere eŋŋanda ey'awaka tulabye ne ku mizannyo abaana abalenzi gye baazannyanga awamu n'abawala so ekitundu kino nze kyankutte nnyo omubabiro kubanga omuwandiisi bambi yajjayo yatukubira ekifaananyi kinene nnyo okutulaga ebintu eby'enjawulo abaana abato oba Buganda obwo abaana abato emirimu oba emizannyo gye baazannyanga oba n'engeri gye baanyumirwangamu. Kitundu kyaffe ekisooka ekyakatabo kano Zinunula Omunaku bwe kityo bwe kibadde ate bwekumire wano ku Luganda Radio Podcast tukyagenda mu maaso essuula namba 2 kyekitundu ekiyinza okuba nga nzizaako mu kanyomero akajja okuddako mu maaso awo era nga kagamba nti n'entonya mu nsi tujja tuba tulaba engeri Zinunula bwe yazaalibwamu. So ogira obeerako ku Luganda Radio Podcast noonya oba lindirira essuula namba 2 nja kuba ngifulumya mu maaso awo mubeere bulungi abantu baffe bonna mubatulabire Mukama abawe nnyo omukisa Ssaabasajja Kabaka awangaale mweraba.